Omubuulizi essula esooka. Ebigambo eby'omubuulizi mutabani wa Dawudi kabaka mu Yerusaalemi. Obutaliimu obusinga obutaliimu bwonna bwayogera omubuulizi, obutaliimu obusinga obutaliimu bwonna byonna butaliimu. Magoba ki omuntu gajja mu mulimu gwe gwonna gwakola wansi w'enjuba? Emirembe emirala gigenda n'emirembe emirala gijja, ensi n'ebeerera awo ennaku zonna. Era n'enjuba evaayo, enjuba n'egwa, n'eyanguwa okugenda mu kifo kyayo gy'eva. Empewo egenda eri obukiika obwa ddyo, n'ekyukira obukiika obwa kkono. Ekyukakyuka buli kaseera mu kutambula kwayo, empewo n'edda nate mu kwetooloola kwayo. Emigga gyonna gigenda mu nnyanja, naye ennyanja tejjula. Mu kifo emigga gye gigenda, eyo gye gigenda nate. Ebintu byonna bijjudde obukoowu, omuntu tayinza kubwogera. Eriiso terikkuta kulaba, so n'okutu tekukkuta okuwulira. Ekyaliwo kye kinaabangawo, n'ekyo ekyakolebwa kye kinaakolebwanga, so tewali kintu kijja wansi w'enjuba. Waliwo ekintu abantu kye boogerako nti laba kino kijja? Kyamala okubaawo mu mirembe egyatusooka. Tewali kujjukira mirembe egy'edda, so tewaliba kujjukira mirembe gya luvannyuma egigenda okujja mu abo abaliddawo. Nze omubuulizi nali kabaka wa Isirayiri mu Yerusaalemi. Awo ne nzisaayo omutima gwange okunoonya n'okukenneenya olw'amagezi byonna ebikolebwa wansi w'eggulu, bwe bubalagaze obungi Katonda bwe yawa abaana b'abantu okubaluma. Nalaba emirimu gyonna egikolebwa wansi w'enjuba, era laba byonna butaliimu na kugoberera mpewo. Ekikyamye tekiyinzika kuluŋŋamizibwa, n'ekyo ekitatuuka tekibalika. Nateesa n'omutima gwange nze nga njogera nti laba, neefunidde amagezi mangi okukira bonna abansooka mu Yerusaalemi, weewaawo omutima gwange gwalaba nnyo amagezi n'okumanya. Ne nzisaayo omutima gwange okumanya amagezi n'okumanya eddalu n'obusirusiru, nalaba nga n'ekyo kwe kugoberera empewo. Kubanga mu magezi amangi mulimu obuyinike bungi, n'oyo ayongera okumanya ayongera okulaba ennaku. Omubuulizi essula ey'okubiri. Nayogera mu mutima gwange nti kale nno, naakukema n'ebinyumu, kale beera n'essanyu, era laba n'ekyo nga bwe butaliimu. Nayogera ku nseko nti ziraluse, ne ku binyumu nti bikola ki? Nanoonya mu mutima gwange bwe mba nsanyusa omubiri gwange n'omwenge, omutima gwange nga gukyannuŋŋamya n'amagezi, era bwe mba nyweza obusirusiru, ndyoke ntegeere ebisaanira abaana b'abantu okukola wansi w'eggulu ennaku zonna ez'obulamu bwabwe. Neekolera emirimu eminene, neesimbira ennyumba, neesimbira ensuku ez'emizabbibu, neekolera ensuku n'ennimiro, n'ensimba omwo emiti egy'ebibala eby'engeri zonna, neesimira ebidiba eby'amazzi, okugafukiriza ekibira emiti mwe gyasimbwa. Nagula abaddu n'abazaana, ne nzaalirwa abaddu mu nnyumba yange, era nalina obugagga bungi obw'ente n'embuzi okukira abo bonna abansooka mu Yerusaalemi, era neekuŋŋaanyiza ffeeza ne zaabu n'obugagga obw'omu buli nsi obw'abakabaka n'obw'omu masaza, neefunira abasajja abayimbi n'abakazi abayimbi, n'ebisanyusa abaana b'abantu abazaana bangi nnyo. Kale ne mba mukulu, ne neeyongera okusinga bonna abansooka mu Yerusaalemi, era amagezi gange ne gabeera nange. Na buli kintu amaaso gange kye geegombanga saakigamma, saaziyiza mutima gwange obutalaba ssanyu lyonna, kubanga omutima gwange gwasanyuka olw'emirimu gyange gyonna, era guno gwe gwali omugabo gwange ogwava mu mirimu gyange gyonna. Awo ne ndyoka ntunuulira emirimu gyonna emikono gyange gye gyali gikoze, n'okutegana kwe nategana okukola, era laba byonna butaliimu na kugoberera mpewo, so nga tewali kintu kigasa wansi w'enjuba. Awo ne nkyuka okulaba amagezi n'eddalu n'obusirusiru, kubanga omuntu ayinza ki addirira kabaka? Ayinza ekyo ekyakolebwa edda. Awo ne ndaba nga amagezi gasinga obusirusiru obulungi ng'omusana bwe gusinga ekizikiza. Omugezigezi amaaso ge gaba mu mutwe gwe, n'omusirusiru atambulira mu kizikiza, era naye ne ntegeera nga bonna ekigambo kimu kibatuukako. Awo ne ŋŋamba mu mutima gwange nti ekituuka ku musirusiru era kye kituuka ku nze nange, kale mmusinga mu ki amagezi? Kale ne njogera mu mutima gwange nga n'ekyo butaliimu. Kubanga n'omugezigezi era nga n'omusirusiru tajjukirwa emirembe gyonna, kubanga mu biro ebigenda okujja byonna
nga byamala dda okwerabirwa. Era omugezigezi ng'afa okwenkana n'omusirusiru. Awo ne nkyawa obulamu kubanga emirimu egikolebwa wansi w'enjuba gyantama kubanga byonna butaliimu na kugoberera mpewo. Awo ne nkyawa okutegana kwange kwonna kwe nategana wansi w'enjuba kubanga kiŋŋwanira okukulekera omusajja alinziririra. Era ani amanyi obanga aliba mugezigezi oba musirusiru. Naye alifuga okutegana kwange kwonna kwe nategana era kwe nayolesezaamu amagezi wansi w'enjuba. Era n'ekyo butaliimu. Kyenava nkyuka omutima gwange ne guggwamu essuubi ery'okutegana kwonna kwe nategana wansi w'enjuba. Kubanga wabaawo omuntu okutegana kwe kulina amagezi n'okumanya n'obukabakaba, naye omuntu atategananga mu byo walikulekera okuba omugabo gwe. Era n'ekyo butaliimu n'akabi kanene. Kubanga omuntu afuna ki olw'okutegana kwe kwonna n'olw'okufuba kw'omutima gwe kwategana wansi w'enjuba. Kubanga ennaku ze zonna buyinike bwereere n'okufuba kwe kunakuwala weewaawo, ne mu kiro omutima gwe tegubaako bwe guwummula. Era n'ekyo butaliimu. Tewali kintu ekigasa omuntu okusinga okulya n'okunywa n'okuliisa emmeeme ye ebirungi mu kutegana kwe. Era n'ekyo nakiraba nga kiva eri omukono gwa Katonda. Kubanga ani ayinza okulya oba ani ayinza okuba n'essanyu okukira nze? Kubanga omuntu amusanyusa Katonda gwawa amagezi n'okumanya n'essanyu, naye alina ebibi amuwa okutegana, akuŋŋaanye atuume entuumo, awo oyo asanyusa Katonda. Era n'ekyo butaliimu na kugoberera mpewo. Omubuulizi essula ey'okusatu. Buli kintu kiriko entuuko yaakyo na buli kigambo ekiri wansi w'eggulu kiriko ekiseera kyakyo. Ekiseera eky'okuzaalibwamu n'ekiseera eky'okufiiramu, ekiseera eky'okusimbiramu n'ekiseera eky'okusimbuliramu ekyo ekyasimbibwa, ekiseera eky'okuttiramu n'ekiseera eky'okuwonyezaamu, ekiseera eky'okwabizaamu n'ekiseera eky'okuzimbiramu, ekiseera eky'okukabiramu amaziga n'ekiseera eky'okusekeramu, ekiseera eky'okuwubaaliramu n'ekiseera eky'okuziniramu, ekiseera eky'okusuuliramu amayinja n'ekiseera eky'okukuŋŋaanyizaamu amayinja, ekiseera eky'okugwiramu mu kifuba n'ekiseera eky'obutagwiramu mu kifuba, ekiseera eky'okunoonyezaamu n'ekiseera eky'okubulirwamu, ekiseera eky'okukuumiramu n'ekiseera eky'okusuuliramu, ekiseera eky'okuyulizaamu n'ekiseera eky'okutungiramu, ekiseera eky'okusirikiramu n'ekiseera eky'okwogereramu, ekiseera eky'okwagaliramu n'ekiseera eky'okukyayiramu, ekiseera eky'okulwaniramu n'ekiseera eky'okutabaganiramu. Magoba ki gaafuna oyo akola emirimu mu ekyo mwateganira? Nalaba okutegana Katonda kwe yawa abaana b'abantu okubateganya. Yafuula buli kintu okuba ekirungi mu kiseera kyakyo, era yateeka ensi mu mutima gwabwe, naye agiteekamu bw'atyo omuntu n'okuyinza n'atayinza kukebera mulimu Katonda gwe yakola okuva ku lubereberye okutuuka ku nkomerero. Manyi nga tewali kintu kibagasa okusinga okusanyuka n'okukola obulungi ennaku zonna nga bakyali balamu. Era buli muntu okulyanga n'okunywanga n'okusanyukiranga ebirungi mu kutegana kwe kwonna ky'ekirabo kya Katonda. Manyi nga buli Katonda ky'akola kinaabanga kya lubeerera, tewali kintu kiyinzika okukyongerwako newankubadde okukisalibwako, era Katonda kye yava akikola abantu balyoke batye mu maaso ge. Ekiriwo kyamala dda okubaawo, n'ekyo ekigenda okubaawo kyabaawo dda, era Katonda anoonya nate ekyo ekyayitawo. Era nate nalaba wansi w'enjuba mu kifo eky'okusaliramu emisango ng'omubi bw'ali eyo, ne mu kifo eky'obutuukirivu ng'omubi bw'ali omwo. Ne njogera mu mutima gwange nti Katonda yalisala emisango gy'omutuukirivu n'omubi, kubanga eyo eriyo ekiseera eky'ekigambo kyonna n'omulimu gwonna. Ne njogera mu mutima gwange nti kiba bwe kityo olwo abaana b'abantu Katonda alyoka abakeme, balabe nga bo bennyini bali ng'ensolo obusolo. Kubanga ekyo ekituuka ku baana b'abantu kye kituuka ku nsolo, ekigambo kimu kibatuukako, ng'eyo bw'efa n'oyo bw'afa bw'atyo, weewaawo bonna balina omukka gumu, so abantu tebaliiko bwe basinga nsolo, kubanga byonna bitaliimu. Bonna bagenda mu kifo kimu, bonna bava mu nfuufu, era bonna badda mu nfuufu nate.
Ani amanyi omwoyo gw'abantu obanga gulinnya mu ggulu n'omwoyo gw'ensolo oba gukka wansi mu ttaka? Kyennabandaba nga tewali kintu kisinga kino obulungi omuntu okusanyukiranga emirimu gye, kubanga ogwo gwe mugabo gwe, kubanga ani alimukomyawo okulaba ebinaabangawo oluvannyuma lwe. Omubuulizi essuula ey'okuna. Awo ne nzirayo ne ndaba okujooga kwonna bwe bajooga wansi w'enjuba, era laba amaziga gaabo abajoogebwa so nga tebalina abasanyusa, n'obuyinza nga buli ku luuyi lw'abajoozi baabwe, naye nno nga tebalina abasanyusa. Kyennava ntendereza abafu abaamala okufa okusinga abalamu abakyalaba, weewaawo ne ndowooza okusinga bombi oyo atannabaawo, atalabanga mulimu mubi ogukolebwa wansi w'enjuba. Awo ne ndyoka ndaba okutegana kwonna buli mulimu ogw'amagezi, ng'olw'ekyo omuntu kyava mukwatibwa munne obujja, era n'ekyo butaliimu nakugoberera mpewo. Omusirusiru afunye emikono gye n'ali omubiri gwe ye. Olubatu lumu wamu n'okutereera lusinga embatu bbiri wamu n'okutegana n'okugoberera empewo. Awo ne nzirayo ne ndaba obutaliimu wansi w'enjuba. Wabaawo ali omu nga talina waakubiri, weewaawo talina mwana newankubadde ow'oluganda, naye okutegana kwe kwonna tekuliiko we kukoma, so n'amaaso ge tegakkuta bugagga. Kale nteganira ani bw'ayogera n'ennyima emmeeme yange ebirungi? Era n'ekyo butaliimu, weewaawo kweraliikirira kungi. Babiri basinga omu, kubanga baba n'empeera ennungi olw'okutegana kwabwe. Kubanga bwe bagwa omu aliyimusa munne, naye zimusanze oyo ali yekka bw'agwa so nga talina munne amuyimusa. Nate babiri bwe bagalamirira awamu bwe babuguma, naye omu ayinza atya okubuguma bw'aba yekka? Era omuntu bw'asinga oyo ali yekka, ababiri be balimusobola, n'omugwa ogw'emiyondo esatu tegutera kukutuka. Omulenzi omwavu omugezigezi asinga kabaka omukadde omusirusiru atakyamanyi kubuulirirwa. Kubanga mu kkomera mwe yava okuba kabaka, weewaawo ne mu bwakabaka bwe yazaalibwanga mwavu. Alaba abalamu bonna abatambulira wansi w'enjuba nga bali wamu n'omulenzi owookubiri eyayimirira mu kifo kye. Abantu bonna tebaaliko gye bakoma, abo bonna be yakulira, naye abo abalibaawo oluvannyuma lwe tebalimusanyukira. Mazima era n'ekyo butaliimu nakugoberera mpewo. Omubuulizi essuula ey'okutaano. Okuumanga ekigere kyo bw'ogendanga mu nnyumba ya Katonda, kubanga okusembera okuwulira kusinga okuwaayo ssaddaaka ey'abasirusiru, kubanga tebamanyi nga bakola bubi. Akamwa ko tekanguyirizanga, so n'omutima gwo guleme okwanguyirizanga okwogera ekigambo kyonna mu maaso ga Katonda, kubanga Katonda ali mu ggulu naawe oli ku nsi, kale ebigambo byo bibeerenga bitono. Kubanga ekirooto kijjira wamu n'olufulube lw'emirimu, n'eddoboozi ly'omusirusiru lijjira wamu n'olufulube lw'ebigambo. Bw'oneeyamanga obweyamu eri Katonda, tolwangawo okubusasula, kubanga tasanyukira basirusiru. Osasulanga ekyo kye weeyama. Waakiri oleme okweyama okusinga okweyama n'olema okusasula. Toganyanga kamwako okwonoonyesa omubiri gwo, so toyogereranga mu maaso ga malayika nga kwali kusobya. Katonda kiki ekinaaba kimusunguwaliza eddoboozi lyo n'azikiriza n'omulimu gw'emikono gyo? Kubanga bwe kituukirira bwe kityo olw'olufulube lw'ebirooto n'obutaliimu n'ebigambo ebingi, naye ggwe otyanga Katonda. Bw'onoolabanga abaavu nga babajooga era nga balya ensonga olw'amaanyi ne banyoola omusango mu ssaza, teweewuunyanga ekigambo ekyo, kubanga asinga abagulumivu obugulumivu assaayo omwoyo, era waliwo abasinga bo obugulumivu. Nate ekyengera eky'ettaka kiba kya bonna, kabaka yennyini ennimiro emuweereza. Ayagala ffeeza takkutenga ffeeza, so n'oyo ayagala obungi ekyengera tekiyimukkusenga, era n'ekyo butaliimu. Ebintu bwe byeyongera n'abo ababirya ne beeyongera, kale magoba ki nannyini byo gaafuna wabula okubiraba obulabi n'amaaso ge? Otulo tw'omukozi w'emirimu tumuwoomera, obanga alya bitono obanga bingi,
naye omukkuto ogw'omugagga tegumuganya kwebaka. Waliwo ekibi ekinene kye nalaba wansi w'eggulu, kye kino: obugagga nnyini bwo bwakuuma ne yeerumya yekka. Obugagga obwo ne buzikirira olw'ebigambo ebibi ebigwawo, era bw'aba ng'azadde omwana nga temuli kintu mu mukono gwe. Nga bwe yava mu lubuto lwa nnyina ali bwereere, bw'atyo bw'aliddayo. Nga bwe yajja, so talitwala kintu olw'okutegana kwe ky'ayinza okutwala mu mukono gwe. Era n'ekyo kibi kinene ng'aligenda ng'ali bw'atyo mu bigambo byonna era nga bwe yajja, era amagoba ki g'alina n'okutegana n'ateganira mpewo. Era ennaku ze zonna aliira mu kizikiza, era yeeraliikirira nnyo, era abaako endwadde n'obusungu. Laba, ekyo kye nalaba nga kye kiwooma, kye kisaana, kye kino: omuntu okulyanga n'okunywanga n'okusanyukiranga ebirungi mu kutegana kwe kwonna kw'ategana wansi w'enjuba ennaku zonna ez'obulamu bwe Katonda bwe yamuwa, kubanga ogwo gwe mugabo gwe. Era buli muntu Katonda gw'awadde obugagga n'ebintu, era ng'amuwadde obuyinza okulyangako n'okuddiranga omugabo gwe n'okusanyukiranga okutegana kwe. Ekyo kye kirabo kya Katonda, kubanga talijjukira nnyo ennaku ez'obulamu bwe, kubanga Katonda amuddamu olw'okusanyuka kw'omutima gwe. Omubuulizi essula ey'omukaaga. Waliwo ekibi kye nalaba wansi w'enjuba, era kizitoowerera abantu: omuntu Katonda gwawa obugagga n'ebintu n'ekitiibwa, n'okubulwa n'atabulwa kintu olw'emmeeme ye ku ebyo byonna bye yeegomba. Naye Katonda n'atamuwa buyinza kubiryako, naye omugenyi y'abirya. Ekyo butaliimu era y'endwadde embi. Omuntu bw'azaala abaana 10 n'awangala emyaka mingi, ennaku ez'emyaka gye ne ziba nnyingi, naye emmeeme ye n'etekkuta birungi, era nate n'ataba na kuziikibwa, njogera ng'omwana omusowole amusinga oyo, kubanga ajjira mu butaliimu n'agendera mu kizikiza, n'erinnya lye libikibwako ekizikiza, nate talabanga njuba so tagimanyanga, ono y'aba n'okuwummula okusinga oyo. Weewaawo, newankubadde ng'awangaala emyaka 1000 emirundi 2, naye n'atasanyukira birungi, bonna tebadde mu kifo kimu. Okutegana kwonna okw'omuntu kuba kwa kamwa ke, era naye okwegomba tekukkuta. Kubanga omugezigezi asinga ki omusirusiru? Oba omwavu alina ki amanyi okutambulira mu maaso g'abalamu? Okulaba n'amaaso kwe kusinga okutambulatambula n'omwoyo ogwegomba, era n'ekyo butaliimu na kugoberera mpewo. Buli ekyabaawo erinnya lyakyo lyatuumibwa dda, era kimanyibwanga muntu, so tayinza kuwakanya oyo amusinga amaanyi. Kubanga waliwo ebintu bingi ebyongera ku butaliimu, omuntu yeeyongera ki okugasa? Kubanga ani amanyi ekisaanira omuntu mu bulamu bwe ennaku zonna ez'obulamu bwe obutaliimu bw'amalawo ng'ekisiikirize? Kubanga ani ayinza okubuulira omuntu ebinaabanga oluvannyuma lwe wansi w'enjuba? Omubuulizi essula ey'omusanvu. Erinnya eddungi lisinga amafuta ag'omugavu ag'omuwendo omungi, n'olunaku olw'okufiiramu lusinga olunaku olw'okuzaalirwamu. Okugenda mu nnyumba ey'okuwuubaaliramu kusinga okugenda mu nnyumba ey'okuliiramu embaga, kubanga eyo y'enkomerero y'abantu bonna, n'omulamu alikiteeka ku mutima gwe. Ennaku zisinga enseko, kubanga obuyinike bw'amaaso bwe busanyusa omutima. Omutima gw'abagezigezi guba mu nnyumba ey'okuwuubaaliramu, naye omutima gw'abasirusiru guba mu nnyumba ey'ebinyumu. Okuwulira okunenya kw'omugezigezi kusinga okuwulira oluyimba olw'abasirusiru. Kubanga amaggwa nga bwe gatulikira wansi w'entamu, enseko z'omusirusiru bwe ziba bwe zityo, era n'ezo butaliimu. Mazima obukamuzi bufuula omugezigezi okuba omusirusiru, era enguzi emalamu okutegeera. Enkomerero y'ekigambo esinga obulungi okusooka kwakyo: alina omwoyo ogugumiikiriza asinga alina omwoyo ogw'amalala. Toyangwirizanga mu mwoyo gwo okusunguwala, kubanga obusungu bubeera mu kifuba ky'abasirusiru. Toyogeranga nti nsonga ki ennaku ez'edda ezaavanga zisinga zino. Kubanga tobuuza kino lwa magezi. Amagezi genkana obulungi obusika, weewaawo gasinga okuwooma eri abo abalaba enjuba. Kubanga amagezi kigo, nga ffeeza bw'eri ekigo, naye okumanya kyekuva kusinga obulungi, kubanga amagezi gakuuma obulamu bwa nnyinigo.
lowooza omulimu gwa Katonda, kubanga ani ayinza okulungamya ekyo ye kyeyanyoola. Osanyukiranga ku lunaku olw'okulabiramu omukisa, era olowoozenga ku lunaku olw'okulabiramu ennaku. Katonda yaliraanye olwo ku mabbali g'olwo, omuntu alemenga okulaba ekintu kyonna ekiriba oluvannyuma lwe. Ebyo byonna nabirabira mu nnaku ez'obutaliimu bwange. Waliwo omuntu omutuukirivu azikirira obutuukirivu bwe, era waliwo omuntu omubi awangaalira mu kukola obubi bwe. Tosukkiriranga kuba mutuukirivu, so teweefuulanga asukkiriza amagezi. Lwaki gwe okwezikiriza? Tosukkiriranga kuba mubi, so tobanga musirusiru. Lwaki gwe okufa ekiseera kyo nga tekinnatuuka? Kirungi okwatenga ekyo weewaawo nakiri tokiggyaako mukono gwo, kubanga atya Katonda anaavanga mu byonna. Amagezi maanyi eri omugezigezi okusinga abafuga 10 abali mu kibuga. Mazima tewali muntu mutuukirivu ku nsi akola ebirungi n'atayonoona. Era tossaayo mwoyo eri ebigambo byonna ebyogerwa, olemenga okuwulira omuddu wo ng'akukolimira, kubanga emirundi mingi omutima gwo ggwe nagwo gumanyi nga naawe bw'otyo wakolimira abalala. Ebyo byonna nabikema lw'amagezi, nayogera nti ndiba mugezigezi naye ne gambeera wala. Ekiriwo kiri wala era kigenda wansi nnyo. Ani ayinza okukikebera? Nakyuka, omutima gwange ne gukakasa okumanyanga n'okukenneenyanga n'okunoonyanga amagezi n'ensonga z'ebigambo, n'okumanyanga ng'obubi busirusiru era ng'obusirusiru ddalu. Era ndaba ekigambo ekisinga okufa okubalagala, ye mukazi omutima gwe byambika n'ebitimba, n'emikono gye giringa enjegere. Buli asanyusa Katonda alimuwona, naye alina ebibi alikwatibwa ye. Laba, kino kye nalaba, bw'ayogera omubuulisi, nga nteeka ekigambo ekirala ku kirala okunoonya ensonga. Emmeeme yange kye kyanoonya, naye sinnakiraba. Omusajja omu mu 1000 gwe nalaba, naye omukazi mu abo bonna gwe sirabanga. Laba, kino kyokka kye nalaba nga Katonda yakola abantu nga bagolokofu, naye bo ne banoonya bingi bye baagunja. Omubuulizi essula ey'omunaana. Ani alinga omugezigezi? Era ani amanyi ekigambo okitegeezebwa? Amagezi g'omuntu ganyiriza amaaso ge, n'obukakanyavu bw'amaaso ge ne buwaanyisibwa. Weerera ebigambo nti okwatanga ekiragiro kya kabaka, era ky'ova okola bw'otyo olw'ekirayiro kya Katonda. Toyanguyirizanga kuva waali, tolemeranga mu kigambo ekibi, kubanga akola buli ky'ayagala. Kubanga ekigambo kya kabaka kirina obuyinza, era ani ayinza okumugamba nti okola ki? Buli akwata ekiragiro talibaako kigambo kibi ky'alimanya, n'omutima gw'omuntu omugezigezi gwawula ekiseera n'okuteesa. Kubanga buli kigambo ky'oyagala okukola kibaako ekiseera kyakyo n'okuteesa kwakyo, kubanga obuyinike bw'omuntu bumuzitoowerera nnyo, kubanga tamanyi ekiribaawo, kubanga ani ayinza okumubuulira ekiriba? Tewali muntu alina buyinza ku mwoyo okuziyiza omwoyo, so talina buyinza ku lunaku olw'okufiiramu, so mu ntalo ezo temuli kusindikibwa, so n'obubi tebulimuwonya bwe yabugoberera. Ebyo byonna nabiraba, ne nzisaayo omutima gwange eri buli mulimu ogukolebwa wansi w'enjuba. Wabaawo ekiseera omuntu omu bw'abeera n'obuyinza ku mulala olw'okumukola obubi. Era nate nalaba ababi nga babaziika ne bajja eri entaana, n'abo abaakolanga eby'ensonga ne bagenda nga bava mu kifo ekitukuvu, ne beerabirwa mu kibuga, era n'ekyo butaliimu. Kubanga omusango ogusalirwa ekikolwa ekibi tebagutuukiriza mangu. Omutima gw'abaana b'abantu kiguva gukakasibwa ddala mu bo okukola obubi. Alina ebibi newankubadde ng'akola obubi emirundi 10 n'awangaala nnyo, era naye mazima mmanyi ng'abo abatya Katonda banaabanga bulungi, abatya mu maaso ge, naye omubi taabenga bulungi, so taliwangaala nnaku nnyingi eziringa ekisiikirize, kubanga tatya mu maaso ga Katonda. Waliwo obutaliimu obukolebwa ku nsi, nga waliwo abantu abatuukirivu abaggyibwako ebiringanga omulimu ogw'ababi, naye waliwo abantu ababi abaggyibwako ebiringanga omulimu ogw'abatuukirivu, n'enjogera nga n'ekyo butaliimu. Awo ne nsiima ebinyumu, kubanga omuntu talina kintu kyonna ekisinga obulungi wansi w'enjuba wabula okulyanga n'okunywanga n'okusanyukanga, kubanga ebyo bye binaabeeranga naye mu kutegana kwe ennaku zonna ez'obulamu bwe Katonda bw'amuwadde wansi w'enjuba.
bwe nassaayo omutima gwange okumanya amagezi n'okulaba emirimu egikolebwa ku nsi, kubanga waliwo era atafuna tulo mu maaso ge emisana n'ekiro, awo ne ndaba omulimu gwonna ogwa Katonda, omuntu nga tayinza kukebera omulimu ogukolebwa wansi w'enjuba, kubanga omuntu ne bw'ategana atya okugukebera naye taligulaba, weewaawo nate omugezigezi ne bw'alowooza okugumanya nate taliyinza kugulaba. Omubuulizi essuula ey'omwenda. Kubanga ebyo byonna nabiteeka ku mutima gwange okuketta ebyo byonna ng'abatuukirivu n'abagezigezi n'emirimu gyabwe bali mu mukono gwa Katonda. Obanga kwagala obanga kukyawa omuntu takumanyi, byonna biri mu mberi yaabwe. Byonna byenkana okujjira bonna. Waliwo ekigambo ekimu eri omutuukirivu n'omubi, eri omulungi n'eri omulongoofu, n'eri atali mulongoofu, eri oyo asala ssaddaaka n'eri oyo atasala ssaddaaka. Ng'omulungi bw'ali, alina ebibi bw'ali bw'atyo, n'oyo alayira alinga oyo atya ekirayiro. Ekyo kiri mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba, ng'ekigambo ekimu ekibajjira bonna, weewaawo era omutima gw'abaana b'abantu gujjudde obubi, era eddalu liri mu mutima gwabwe nga bakyali balamu. Awo oluvannyuma lw'ekyo ne badda mu bafu. Kubanga eri oyo agattibwa n'abalamu bonna waliwo essuubi, kubanga embwa ennamu ekira empologoma enfu obulungi. Kubanga abalamu bamanyi nga balifa, naye abafu tebaliiko kye bamanyi, so nga tebakyalina mpeera, kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa. Okwagala kwabwe kwenkana n'okukyawa n'obujja bwabwe okuzikirira kaakano, so nga tebakyalina mugabo ennaku zonna mu byonna ebikolebwa wansi w'enjuba. Weegenderenga, olyenga emmere yo ng'osanyuka, onywenga omwenge gwo n'omutima ogujaguza, kubanga Katonda amaze okukkiriza emirimu gyo. Ebyambalo byo bitukulenga ennaku zonna, so n'omutwe gwo tegubulwanga mafuta. Beeranga n'omukazi gw'oyagala n'essanyu ennaku zonna ez'obulamu bwo obutaliimu bwakuwadde wansi w'enjuba, ennaku zo zonna ezitaliimu, kubanga ogwo gwe mugabo gwo obulamu ne mu kuteganako kw'otegana wansi w'enjuba. Buli kintu omukono gwo kye gulaba okukola okikolanga n'amaanyi go, kubanga tewali mulimu newankubadde okuteesa, newankubadde okumanya, newankubadde amagezi mu magombe gy'ogenda. Awo ne nzirayo ne ndaba wansi w'enjuba ng'ab'embiro si be basinga empaka z'embiro, so n'ab'amaanyi si be basinga okulwana, so n'abagezigezi si be bafuna emmere, so n'abantu abategeevu si be bafuna obugagga, so n'abakabakaba si be baganja, naye bonna bibagwira bugwizi ebiseera n'ebigambo. Kubanga n'omuntu tamanyi kiseera kye, ng'ebyennyanja ebikwatibwa mu mugonjo omubi, era ng'ennyonyi ezikwatibwa mu kakunizo, era bwe batyo abaana b'abantu bategebwa mu kiseera ekibi ekibagwira nga tebamanyiridde. Era nalaba amagezi wansi w'enjuba bwe ntyo, egafaanana mangi gye ndi. Waaliwo ekibuga ekitono n'abasajja abaali omwo si bangi. Kabaka omukulu n'akitabaala, n'akizimbako amakomera amanene. Awo ne walabikawo omwo omusajja omwavu omugezigezi, oyo n'awonya ekibuga olw'amagezi ge, era naye ne wataba muntu ajjukira omusajja oyo omwavu. Kale ne njogera nti amagezi gasinga amaanyi obulungi, era naye amagezi g'omwavu ganyoomebwa. Ebigambo eby'abagezigezi ebyogerwa akasirise babiwulira okusinga okuleekaana kw'oyo afugira mu basirusiru. Amagezi gasinga ebyokulwanyisa, naye omu alina ebibi azikiriza ebirungi bingi. Omubuulizi essuula ey'ekkumi. Ensowera enfu ziwunyisa ekivundo amafuta ag'omugavu ag'omufumbi wa kalifuwa. Bwe kityo obusirusiru obutono bumalawo amagezi n'ekitiibwa. Omutima gw'omugezigezi guba ku mukono gwe ogwa ddyo, naye omutima gw'omusirusiru guba ku mukono gwe ogwa kkono. Era weewaawo omusirusiru bw'aba ng'atambulira mu kkubo, okutegeera kwe ne kumuggwaako, n'agamba buli muntu nga musirusiru. Omwoyo gw'omukulu bwe gukugolokokerako, tovanga mu kifo kyo, kubanga okwemenya kukakkanya okunyiiga okungi. Waliwo ekibi kye nalaba wansi w'enjuba ekiringa okusobya okuva eri omukulu, obusirusiru nga butuuzibwa awali ekitiibwa ekinene, abagagga ne batuula mu kifo ekya wansi. Nalaba abaddu nga beebagadde embalaasi
n'abalangira nga batambula ng'abaddu ku ttaka. Asima obunnya alibugwamu, era awagula olukomera omusota guli muluma. Buli asimula amayinja gali muluma, n'oyo ayassa enku zimuleetera akabi. Ekyuma bwe kikoŋŋoontera n'olema okuwagala omumwa gwakyo, kale kikugwanira okweyongera okussaako amaanyi, naye amagezi gagasa okuluŋŋamya. Omusota bwe guluma nga tegunnalogebwa, kale omulogo taliiko kyagasa. Ebigambo ebyakamwa k'omugezigezi bya kisa, naye emimwa gy'omusirusiru girimira ye yennyini. Kusooka kw'ebigambo eby'omu kamwa ke busirusiru, n'enkomerero y'okwogera kwe ddalu erireeta akabi. Era omusirusiru ayongerayongera ebigambo, naye omuntu tamanyi ebiribaawo, n'ebiribaawo oluvannyuma lwe ani ayinza okumubuulira. Okutegana kw'abasirusiru kubakoyesa bonna kinnoomu, kubanga tamanyi waaba ayita okugenda mu kibuga. Zikusanze ggwe ensi, kabaka wo bw'abanga ye mwana muto, abakulu bo ne balya enkya. Olina omukisa ggwe ensi, kabaka wo bw'abanga ye mwana w'abakungu, abakulu bo ne baliira mu ntuuko olw'okufuna amaanyi, so si lwakutamiira. Olw'obugayaavu akasoli akabotoka, era olw'okugayaala kw'emikono ennyumba etonnya. Embaga bagifumbira kuleeta nseko, n'omwenge gusanyusa obulamu, n'effeeza eyanukulira byonna. Tokolimiranga kabaka newankubadde mu kulowooza kwo, so tokolimiranga mugagga mu nju yo mw'osula, kubanga ennyonyi ey'omu bbanga eritwala eddoboozi, n'ekirina ebiwaawaatiro kiribuulira ekigambo ekyo. Omubuulizi essuula y'e11. Suulanga emmere yo ku mazzi, kubanga olugiraba ennaku nnyingi nga ziyiseewo. Owenga 7 omugabo, weewaawo 8, kubanga tomanyi ekibi bwe kiriba ku nsi. Ebire bwe bijjula enkuba ne biyika ku nsi, n'omuti bwe gugwa okwolekera obukiika obwa ddyo oba obwa kkono, mu kifo omuti bwe gugwa bwe gulibeera. Alabirira embuyaga talisiga, n'oyo atunuulira ebire talikungula. Nga bw'otomanyi ekkubo ery'empewo bwe liri, newankubadde amagumba bwe gakulira mu lubuto lw'oyo ali olubuto, era bw'otyo bw'otomanyi mulimu gwa Katonda akola byonna. Eky'osiganga ensigo zo n'akawungeezi toddirizanga mukono gwo, kubanga tomanyi bwe ziri ku zo eziriraba omukisa, oba zino oba ezo, oba zonna ziryenkana okuba ennungi. Mazima omusana guwooma, era kigambo kya ssanyu amaaso okulaba enjuba. Weewaawo omuntu bw'awangaalanga emyaka emingi agisanyukirenga gyonna, naye ajjukirenga ennaku ez'ekizikiza, kubanga ziriba nnyingi. Byonna ebijja butaliimu. Sanyukiranga obuvubuka bwo bw'omulenzi, omutima gwo gukusanyusenga mu nnaku ez'obuvubuka bwo, otambulirenga mu makubo ag'omutima gwo ne mu kulaba kw'amaaso go, naye tegeera nga Katonda alikusalira omusango gw'ebyo byonna. Kale jjangawo obuyinike ku mutima gwo, oggyengawo obubi ku mubiri gwo, kubanga obuto n'obuvubuka butaliimu. Omubuulizi essuula y'e12. Era ojjukiriranga omutonzi wo mu biro eby'obuvubuka bwo, ennaku embi nga tezinnajja, n'emyaka nga teginnasembera, bw'olyogera nti sigisanyukira n'akamu, enjuba n'omusana n'omwezi n'emmunyeenye nga tebinnazikizibwa, ebire ne bikomawo, enkuba ng'emaze okutonnya. Ku lunaku abakuumi b'ennyumba kwe balikankanira, abasajja ab'amaanyi ne bakutama, n'abo abassa ne balekayo kubanga batono, n'abo abalingiza mu madirisa ne bazikizibwa, enzigi ne ziggalwawo mu luguudo, eddoboozi ery'okussa nga likkakkanye, ne wabaawo ayimuka olw'okukaaba kwennyini, n'abawala bonna ab'okuyimba bwe balikkakkanyizibwa, weewaawo balitya ekyo ekigulumizibwa, ebitiisa ne biba mu kkubo, n'omulozi gulimulisa, n'ejjanzi lirizitowa, ne piripiri aliggwaawo, kubanga omuntu agenda mu nnyumba ye ey'olubeerera, abakungubazi ne batambulatambula mu nguudo, omugwa ogwa ffeeza nga tegunnasumulukuka, n'ekibya ekya zaabu nga tekinnamenyeka, n'ensuwa nga tennayatika ku luzzi, ne namuziga nga tannayatika ku kidiba. Enfuufu nedda mu ttaka nga bwe yali, omwoyo ne gudda eri Katonda eyagugaba.
obutaliimu obusinga obutaliimu bwonna bw'ayogera omubuulizi byonna butaliimu. Era nate kubanga omubuulizi yalina amagezi yeeyongera okuyigiriza abantu okumanya, weewaawo yafumiitirizanga n'anoonya n'aliraanya engero nnyingi. Omubuulizi yanoonya okulaba ebigambo ebikkirizibwa n'ebyo ebyawandiikibwa n'obugolokofu by'ebigambo eby'amazima, bigambo eby'abagezigezi biringa emiwunda, era ebigambo eby'ebifumbu by'amakuŋŋaaniro biringa enninga ezikomererwa obulungi ebiweebwa okuva eri omusumba omu. Era nate mwana wange labuka, okukolanga ebitabo ebingi tekuliiko gye kukoma, n'okuyiga ennyo kukooya omubiri. Ekigambo ekyo bwe kikoma wano, byonna biwuliddwa, otyanga Katonda, okwatanga ebiragiro bye, kubanga ekyo bye byonna ebigwanira omuntu. Kubanga Katonda alisala omusango gwa buli mulimu wamu na buli kigambo ekyakwekebwa, obanga kirungi obanga kibi.